omukyala ne bw'omulaba nga mutono atya, omukyala ne bw'omulaba nga muto atya, omukyala ne bw'abeera mukadde atya, obwongo bwo bwonna buli redo okukwata obwongo bw'omusajja ne bubussa wano bwe buti n'amukozesa byonna by'ayagala. N'oba okutenda ng'oli sheeka, omukyala atamanyi yasaruna, wallahi lazimu akukwata obwongo bwo bwonna nga g'oli mubayita hafizul Qur'an, nga Qur'an eno ogiyina mu mutwe, n'akukwata obwongo n'akukozesa ekintu ensi yonna neega subhanallah. Seeka abadde ki? Ababuuza seeka abadde ki baba tebamanyi kye bayita mukazi. Oyinza okubeera mu jjubba ne mugenda ku mukolo gw'oli sheekhe, otaddeko ekitambaala, otaddeko ejjubba, mukyala wo n'akuvaako emabega ng'ali mu mpale nnyimpi, nga mugenda ku mukolo gwe gumu. Ani abatamega seeka ng'atuswazizza, laba mukyala we naye wallahi yamulema kati amutte. Wallahi omukyala n'akulema totale. Kati abatamanyi ne batandika n'abeera wange lelelelele abo nga tebamanyi kye bayita mukyala.